oli mu relationship naye omuntu gw'oyagala tokyamutegeera. Naawe odde ebbali n'omulingizaako, si kuno kwe tumanyi okulingiza. Oyinza okuba ng'omulingizaako mu birowoozo n'ogamba omuntu ono kiki ekyabaawo, omuntu ono kati abamu abanguya ebigambo ga naye nze omusajja aliko nfuuyirizi. Ekigambo ekyo nkiyigidde wano nze nali sikimanyi naye ndowooza muloge, omusajja muloge. N'obeera mu relationship n'omuntu myezi 6, bino tebitera kubeerawo mu relationship ya mwezi myezi 2 3. Okay, kwesatu eyinza okukyukakyukamuuko naddala ku muyaaye nga ye alabikiddewo nga muyaaye, naye waliwo wotuuka olusigaye mumaze n'okuzaala ku mwana, oli lubuto. Noga omusajja ono gwe nafunyemu olubuto, omusajja ono gwe nazaddemu omwana, really kiki? Weebuuza ekibuuzo bwe kityo, then this show is for you. Tugenda kutunuulira ebintu 6 lwaki kiri bwe kityo. Lwaki omuntu ono akyuse? Biki ebiyinza okuba nga ddala bikyusiza omuntu ono? Ye ddala ekituufu kiri nti akyuse oba? Nkwanirizaako ku show eyaleero. Njala tugendewo butereevu naye nga sobola kwerabira kukwebaza okubeera ekitundu ku family eno, my returning subscribers. Thank you so much okubeera part of this family. Nga gwe gusoose okulaba shows zaffe. I am telling you, ogenze oba otuuse mu kifo ekituufu, you're with the right person, you're with the right people, you're at the right channel, and maybe somehow, somewhere in the right time. You're not too late. Manyi nti ojja kubaako ebirala byo catching up if you walk with us. Tugenda ne tubeera mu love, n'ofuna omulenzi n'ofuna omuwala, naye nga akageri love keeri mu bire, nga waliwo ebintu by'otasobola kutegeera. Ekyo njagala tukikkirize ku balenzi gye kiri, ne kiri nnyo ku baana ab'obuwala. Ng'ali mu love, nga waliwo ebintu by'atakyategeera. Twabeeranga ku kisaawe nga tuwagira ttiimu zaffe, mpulira sikyategeera, mpulira sikyategeera. N'abantu bali mu love, n'abadde mpulira oluyimba lwa Yaledi ng'agamba mbu abantu bamuviire takyategeera. It's an example, but I'm telling you kibeerawo. Kakati olw'okuba mu kiseera kino obeera olinga ali mu nsi endala, omuntu ali Entebbe amanya by'Entebbe, okuggyako ng'omusitudde n'omutwala e Kajjansi, lwatandika okutegeera nti kati e Kajjansi Kitende awo sayidi awo baba batandise batemawo ogenda kutuuka eno Kawuku nti lyekkubo tteme bali mu kulikola. Naye eri Entebbe amataala gabala n'okubala nti egenda bayimiriza sekendi 3, they are going to count from 30 to 0. Kakati obwo bwe bulamu bw'amanyi. N'omuntu ali mu love emirundi mingi bw'atyo bw'abeera. Twagala tunulira ebintu 5 lwaki omulenzi wo tokyamutegeera. Lwaki omulenzi wo nalabika akyuse? Ekisooka kiri confusing, it is surprising. Munnange kankubulira ekisooka. Omuntu ono takyuse bukyusi. Omuntu ono ye gayiwo yennyini gwe wasisinkana yono. It is just unfortunate nti agyeko kati maski. Abantu mu love, naddala love nga mpya, abantu tebajja oloseero. Kizibu okubeera ng'omuntu akyakukwana n'omugamba tusisinkane ku ssaawa 11 n'ojja ku ssaawa 12 n'omusanga nga yagenze. Am I communicating? It only happens ng'omuntu mubadde mu relationship akabanga ebbanga atandika okuukako waya na reactinga. Mask aba yagijjako. Bameka abategeera ng'osobola okwidentifying omuntu ng'omusanze mu mask. Leero bw'aba musiraamu gujja bagira. Kati omuntu ono ye naye enjawulo eri nti aggyeko bujja maski. Kati ono yono wali bwe yali akukwana bwe mwali mu lusisinkana kabeere mwana wa buwala. Abawuliriza mukadde kayita last week yakozesa ekigambo enkya tugenda kwera ne mukadde kayita ku channel eno. Yayogera ku kigambo ekya omuntu njogera ku omuntu okwanmaskinga
omuntu n'abanga mwana wa buwala ng'asobola okukweka obukyafu bwe okumala emyaka 3 ng'omukwana, ekyo nga bw'okiwulira eyo ye masiki nti omuntu ono olw'okuba wano mu bbanga lino nga muli bapya alina ebintu by'asobola okukukweka, naye abikukweka emirundi mingi kino kyatera okulaga the biggest percentage si yabeera omuntu omutuufu. Kakati kabikuse tuba tusinkanye kati omuntu omutuufu, kibagamba nti kati kafirimu kavudde ku nnyanjula kati katandise. Omuntu gw'osinkana ojja complaininga nti akyuse takyategereka. Nze kyenjala okukubuusa, kyenjala otegere kye kino nti kati oli gw'obadde oyagala before si ye mutuufu, gw'oyagala kati oyo gw'olaba kati ye mutuufu, era bw'osobola okusimattuka n'otandika okuacceptinga ono bw'abanga ddala osobola okumuacceptinga olwo nkuwa kifaananyi, bw'obanga osobola okudiiringa naye okuva kati lw'omulabye nga takyategerekeka so nga ate awo wolaba nti takyategereka we watuufu kati, then omuntu oyo olina emikisa, olina amaanyi, olina obusobozi obusobola okutambula naye kumpi obulamu obusigadde bwonna. Lwaki? Ono ye mutuufu. Ekikuluma ogamba nti omuntu ono singa yandaga bw'ati mu kusooka n'abanga kati kankuwa ekyokulabirako, omuntu mu akukwana n'akukweka nti mufumbo, mutambula emyaka 2 olina lubuto ozadde n'omwana lw'okizuula nti gwe wali side dish, yalina omuntu alina first wife eka. Kakati obwongo otandika ogamba kale omuntu ono ankoze bubi, singa yali yaŋŋamba nti obulamu bwe bulimu omuntu omulala n'ensalawo okubuyingiramu kyalibadde kikola amakulu. Kati oba owulira kikukaluubiriza okukkiriza nti omuntu gw'oyagala aliko empeekera toli omu, eyo ye problem. Naye nze njala kutegeeza nti kati ate bw'omala n'okkiriza nti ono gayi ngenda mwagala wadde alina omukazi omulala, ogenda kwekanga nga from there obulumi, disappointments, okulumizibwa, okusunguwala, okuyombagana kutera okutandika okukendera bw'oba okkiriza nti kati ono ye mutuufu. Abantu bangi babadde baagala abasajja ng'abasajja basirikale naye nga bano tebamanyi nti be baagala basirikale. Ebiseera ebisinga bw'ategeera omuntu bajja n'akukwana nti musirikale bangi batya, ne bwe mutambula akabanga n'omala ozuula nti musirikale kati otandika okuacceptinga, wabaawo ebintu by'otandikisa okola noga well okay, nalowooza nti abasirikale baba bantu bazibu nnyo, baba bantu batemu nnyo, baba bakambwe nnyo, baba bakubi, naye ogenda ogeraageranya ng'ebbanga ly'otambudde naye kye tokirabye so you accept. Enjawulo nti awo obeera olina vibe eri positive, eri caused by a positive pressure gy'oyinza okusinziirako nti omuntu ono ntambudde naye emyezi 6 naye olugendo terubadde lubi. Kati ate ono ozudde nti mufumbo, ozudde nti muyaaye, ozudde nti talikkiriya, ozudde nti abuza omuliro. Bw'okkiriza okumwagala mu kubuza omuliro n'omanya nnyinza balansinga ntya, awo otandikira. Tukyali ku mulamu ogugamba nti omulenzi oba partner tokyamutegeera. Kiki ekireese ekyo? Tutunuulira ebintu bitaano. Ekisoose tugambye nti ekituufu kiri nti kati kaabikuse omuntu ono kati yooyo. Abantu bonna abakuba campaign nga banoonya obululu abasinga obungi tebabeera abo, babeera bantu balala nnyo. Abantu abatuufu tubalaba tumaze kubalonda. Kati ozonga omusajja ono bye yali ayogera ndoza mmaye mu kituufu, muntu ono si mubi, omuntu ono bye yali ayogera si byategeeza, oyo ye muntu omutuufu. Oli yali sugar coated, oli yali musiiga akazigo. Ekipande mwakirabanga nasa abaana badesigninga ekipande, mugenda okutuuka ku muntu nga owa boyiro ne mugamba bannange tufudde. Kati ekyentegeeza boyiro ye muntu ono gw'otuuse ku original n'otandika okumwota buliro nga ye wuuyo. Omuntu ono takyuse bukyusi. Enjawulo nti kati tutuuse ku muntu omutuufu. Kugamba pages ebikudde bwebikuzi ne tutuuka ku muntu omutuufu kati yooyo. So you will be complaining, you will be disappointed, but I am telling you kati oyo gw'oyagala yooyo. Onoosobola okweyongerayo naye well and good. Kati wano w'osobola osalirawo. Toddamu kutambula na muntu oyo ng'ocomplaininga kubanga ono gw'osanze ye mutuufu. Omuntu gw'oyagala tokyamutegeera. Ensonga emu kuziyinza okuba nga zireese ekyo ky'ekyokubandika kati nga bw'otakyamutegeera. Kati yafunye yamutegeera nga bwe watandika ng'omutegeera.
kitegeerekeka bulungi oba omuntu ono gw'otakyategeera alina omulala gati gwe yeebikkulidde ali mu kumutegeera naye enjawulo eri emu nti amwebikkulidde nga bwe yakwebikkulira ate nga amwebikkuliddeko ebyo byayagala alabe. Abantu nga tubakwana, abantu nga batukwana, batulaga nnyo obulamu, batulaga nnyo embeera eyo ejja okubeera ennungi gye tuli. Abakozi nga bakayingira mu kitongole balina engeri gye beeyisaamu. Bannange mujebaleko, bannange noganira omukozi ono omukozi omulinnyako n'ogenda wayita emyezi 3. Ngambye nti omuntu ono tokyamutegeera naye waliwo omuntu omulala kudbi eyatandise okuba nga amutegeera nga bwe watandika nga omutegeera bw'ogamba nti sikyamutegeera kitegeeza wali omutegeddeko kati ali awuguddwa waliwo omuntu omulala kati ali mu kumutegeera. Bw'omala okusanga embeera bw'eti abantu abasinga ajja kwagala kino kye kimusindiikiriza okugenda mu ssimu ya Gaayi. Nyinza obutakwadvisinga ku kyo nenyinza obutakusalirawo kubanga olina ensonga ze ezikututte mu ssimu y'omuntu. Bw'oba tokyamutegeera bw'ogenda okwekenneenya ennyo movements ze mu ssimu, abamu no bamanyi n'okufuna GPS y'abantu asobola omumanya Gaayi watambulidde olukuma obwoti ng'agenda achekinga yabaddeko egindi yangambye yabadde mukono ate wano nga yabadde Namasuba kumpi obudde bwe bumu budde bwe yangambiddemu nti ali Namasuba bwe budde bwe yabaddemu bwe yangambiddemu nti ali mukono bwe budde bwalimu Namasuba. Kakati ekyo nakyo abantu babeeraawo ng'agamba tamanyi lwaki muntu akyuse. Bw'omala okutegeera lwaki omuntu akyuse, lwaki omuntu takyategeerekeka, awo tutandikira okwebuuza tuvaawo tutya, tukola tutya, twaŋŋanga tutya embeera eno. Okwaŋŋanga ebizibu n'okusalawo bya Luganda osooka kukitegeera ekizibu, bw'omala okukitegeera n'otandika okumanya engeri y'okukyaŋŋanga n'osalawo kati ngenda kukyaŋŋanga bwenti. So kyetulimu kikyali mu kusooka kutegeera kizibu. Bwe tumala okutegeera ekizibu ebya ne biddako tokola bibiri omulundi gumu, tononya kyakusalawo nga tonategeera kikyosalirawo. Omuntu ono tokyamutegeera naye obudde bwe yalinga akuwa olowooza abuwaani. Bw'aba yalinga ayogera naawe obudde bwe mwatambulirangamu ne mubeera muzi awo togenda okwekanga ng'obudde obwo bwennyini kakati era takyabeerawo. Kati bw'otandika okugenda okumulondoola mutadde mu laavulaabu eyiye oba eyasozi wowulira ng'ayogera omuntu mulala nnyo ddala ng'ogamba kumbe. So ekikulu si bbanga lye mumaze mu relationship, ekikulu ye confusion eno gy'ofunye ng'omuntu tokyamutegeera. Ekisoose twagambye nti oye muntu omutuufu eri yali yashuga kwotinga kati wano kabikkuse. Ekyokubiri omuntu ono alina omuntu omulala kati bw'alaba. Omuntu nga talina muntu amuwugudde ne bwe gibanga mirimu gye gimuwugudde kibeera very very clear. Bwe gibanga misomo gye gibadde gimuwugudde kibeera very clear. Eri abantu nga bw'atuuka mu kiseera eky'ebibuuzo abeera yeesalako abantu abalala kitegeerekeka kuba mumanyi byasoma, mumanyi ddi lwasoma, ebibuuzo bibeera bya ddi era bimala bbanga ki. Bw'abeera busy towards bibuuzo oba wakati mu bibuuzo osobola okukitegeera. Osobola okutegeera nti ayingidde ebibuuzo, osobola okutegeera nti amazeeko ebibuuzo. Era bw'amala obimala ogerera nga obudde buzzeeyo ne buddamu buli bwe yalinga akuwa oba kati onfuna. So the second reason why your guy is totally different is because he's occupied is seeing another person. You need to accept or you need to find out, is it true? But it could be a reason why tokyamutegeera n'omulundi n'ogumu. Emu ku nsonga lwaki Gaayi woba tokyamutegeera yakusatu twagala kutunulira 5 bintu 5 bye twagala bikuluŋŋamye otuuka okuba ng'omanya Gaayi wo kati ali biki bw'ogeraageranya ne bwe yali. Munnange emirundi mingi nti Gaayi n'obutakyamutegeera relationship wali ogirowooleza wali ogisuubira temwali ku pages ezimu. Omuntu nga temwali ku pages ezimu nga temuli ku kiruubirirwa kyekimu kyangu nnyo okutuuka nga buli omu atadde amaanyi ku kiruubirirwa kye. Ekiruubirirwa kyo kyali kyakusetolinga na Gaayi oyo era ng'ogamba nti ono ye mulenzi gw'ensembe ey'okwagala oba yasoose era yasemba nga bwe wali wakisalawo. Kyokka ogenda okutuuka nga ku bulamu bwe ku sayidi eyiye ye yali azze kwewogoma bwewogome. Kino kibeerawo ku bawala oba abalenzi. N'oyagala omuwala
ngolooza nti gwomaze naye nga yali akweggamyemu enkuba alina gye yali emukubidde najja nga adduka bw'atuuka ewuwo n'abudama kati obudde bubadde ng'obutereramu busammukasammukamu atandika okwagala okutambula naye ate takugambye ebiruubirirwa biteeka okuba nga byali si bye bimu ebiruubirirwa byammwe nga bye bimu mu relationship nkukakasa mujja kutambula nga muli busimba pida ne bemufuna misunderstandings zijja kubeera nnomo munafuna fights zijja kubeera nnomo kubanga tusobola n'okutambula nga tetukkiriziganyizza tutambula ku luguudo oli n'agamba nti wano waliwo jam ng'oli agamba tewali omu n'asalawo bayite omulala w'ayagala newankubadde si kyabadde ayagala era nga bagenda boogera nga its normal ezo ze misunderstandings obwo bwe butakwatagana bwe tukkiriza nti buli nnomo naye omuntu nga temuli ku kiruubirirwa kyekimu bano bafuna obutakkanya naye olwobaba gye bagenda ku freedom city ono asigala agamba nti wadde tetukkanyiza wano naye ekikulu ffenna kyetwagala kutuuka ku freedom city ono gwe mulamwa gwaliko nti yes kuba kati onfuna kakati ono tokyamutegeera kubanga ayongera okussa mu nkola ebiruubirirwa bye yajja kubeera naawe mwezi yeewunya n'okwewunya lwaki awangadde omwaka ekyo mu pulaani tekiriimu atandika okwagala okudda ku mulamwa omuntu ng'enteekateeka ze zaali zaakubeera naawe mu mwaka ne bwe muba mufunye obutakkaanya olaba nga wabaawo okukubirira ekintu kitereere ate era ng'omulaba omuntu ng'ekiruubirirwa kisibwe kiri yagala okulaba ng'okomplaininga nnyo tomatira tomanyi kyoyagala oyomba nnyo tekiri nti no ono aba asazeewo okubeera naawe paka aba yakkiriza okuyombako asobola okuba nga akiraga nti okwoyombako kumukaluubiriza oba obukyafu bwe bumukaluubiriza oba obutafaayo bwe bumukaluubiriza naye ng'asigala akyagala muteebe mu kiri bano benjogerako ojja kusanga nga ekintu nja kivaamu nze nja kuleka mu muwala gwe nze nja kutambula mbeere byange ekiruubirirwa nga kyali kyaffenna ku bitambula nga tuteeba mu ggoolo y'emu kusatolinga abantu babiri tukkiriza nti tewali gwojja kusanga mu bulamu obwo abeere byoyagala 100 ku 100 kubanga naawe tosobola kubeera oli byayagala ebitundu 100 ku 100 ne tukkiriza nti wano wabaawo ebitukkiriza nti kino kijja kukyuka mu wiiki kino kijja through a process kigenda kyuka mpola nti ate kino kiyinza obutasobola but you are going to live with it wakwana omuntu nga si mulema kakati yafuna accident ogenda kumu acceptinga kino tekisobola kukyuka naye njagala kutegeeza nti oyo gw'otakyategeera boddamu okuweeyinga bw'otyo ojja kuzuulanga ebigambo byeyogera ku 100 practically ebisinga obutono byebyo byakoze n'ebisinga obungi yakoma kubyogera tabikoze mu nkola tabitadde mu nkola ekyo kyekimu ku lwaki akyuka ekiruubirirwa kye mu kusooka tekyalinga bw'okirowooza tekyalinga bwe yakikugamba kati ateeka mu nkola ye ekiruubirirwa kye kyeyali ayagala okuggusa gw'owuli oyagala kwogera ku byakusetolinga byakukyala yeetooloola osobola ogamba nti omuntu omutegeera nga yali yakugamba nti mu Gw'ekkumi mujja genda mu kyale muyingidde gwa mwenda tanaba na kukisenyaako oba okyamutegeera oba tokyamutegeera kubanga aba avudde ku mwayogera avudde ku bisuubizo avudde ku bweyamo bwe eyo nayo nsonga lwaki omuntu otokyamutegeera lwaki njala bbi kujjukiza ekyasoose nagambye nti omuntu oyo kati ye mutuufu golooza nti yakyuse bukyusi ne kati tutuuse ku mutuufu ekyokubiri nti ayinza okuba nga awuguddwa omuntu omulala ekyo kinoonyerezeeko tojja beera surprised kubanga nako kabonero akalaga okukyuka kw'omuntu ekyokusatu ebiruubirirwa byammwe tebyali bye bimu yakugamba nti mugenda Ntebe naye ekituufu kiri nti yali agenda Masaka kakati waliyo bwe yakyogerera mwali ku Northern Bypass wane e Namboole omuntu bwagamba nti mugenda Ntebe nga muli ku Northern obwongo bwo bujagamba nti wano tugenda tujja kusanga Kisaasi tusange Kyebando Kaleerwe Bwayise Namuŋŋoona Simama Sanafu mugende mujoining express nga mugenda Ntebe kati bwano abikugambidde Namboole oba mubadde muva ku mupiira Namboole muva kulaba kapiira kakati muddeeka watandikidde kakati ng'ogamba nti tugende mugenda mutuuka ennaja goli kirikiriya omuntu yoyo era wano bakugamba naye omuntu ono oba bona bakugamba omuntu ono nga tategere omuntu oyo nonkubuulire nga gwogamba nti nedda gayaŋŋame tugenda Ntebe luno oluguudo tetugenda Ntebe nti lugenda
bwayise kakati problem weri nti mutambula mugenda okutuuka enaalya ng'omuwadde ebiwojjolo byo emirundi egiwera ng'azanyisiza ekiwojjolo emirundi n'emirundi mugenda okutuuka ekyebando ng'oli lubuto naye obwongo bwo bugamba nti mugenda luddawa mugenda Ntebe mugenda okutuuka aba Busega muyingira Busega abamanyi oluguudo olwa Northern olujoininga ku express bwe mutuuka Busega avudde n'ayina engeri gy'asigala ng'aleega oyo aba agenda Ntebe avaako abadda Busega kati obadda muzi Nateete obadda muzi Kyengera Nabbingo obadda Bulenga Buloba Mityana ekyo oyinza obutakimanya kati mutambula mutuuse wali ogenda okulaba omuntu ng'oluguudo lwakutte ekituufu kiri nti luyinza nga teruddawa terudda Ntebe newankubadde oli asobola okubeera ng'avuddeko n'akwata Busega naye okudda Entebbe kitegeeza nti ajja kudda mu Ndeeba asaliraawo Kabowa agenda ajoyininga Entebbe road ku Steera naye nkubuulira ebyo ayinza oba nga abikulimbirako era bw'osalawo n'otambula naye mugenda okutuuka ku Steera ate n'adda Kampala kati awo n'akugamba amanyi nabyo ensooka kuno n'ekibuye emyaka nga bwe gigenda bw'ozaala okunnyonnyola kuno kwennyonnyodde bwe batokutegedde kuzzeeyo emabega wenkutandikidde abawala bangi wano webatomerera n'otambula n'omuntu n'otalaafiya wano wembagambira nti omuwala ow'amagezi kyentera okumugamba kyekino gaye akugambye nti agenda Busega mugenda Ntebe nti yes tandika okumwesiga tandika okumwesiga nga muyisiza ku kiri ekidde Busega tandika kumwesiga nga mulabazi ate neziri ne express eyo wemugituukirako muyinza ogituukako nga muli ludda waliwo ekibranchi nga nekidda ekajjansi kino ekisigala nga kigenda paka kubayita kati ebyo byenjogera birimu commitment eri practical kyemba ntegeeza wemutuukira ogamba nti kati osetolinze mugenda Ntebe wateekeddwa okubaawo ebintu by'ozoolaba naye omuntu wamwesigira Namboole eri gye twavudde bwe ŋŋamba Namboole olwo njogera ku January njogera ku February we mwasisinkana njogera ku Mbaga we mwali njogera ku Bulumbe we mwali ye Namboole gwe njogerako ŋŋambye nti ekyokusatu omulenzi ono tokyamutegeera lwa nsonga ekiruubirirwa kye kyali kirala kati ekyo kyateeka mu nkola olaba ava ku mulamwa y'ensonga lwaki tomutegeera ekyokuna lwaki tokyategeera gaayo lwaki tokyategeera oyo gw'oyagala lwaki ekituufu kiri nti relationship yammwe naye atandika okugijjamu enta mwali mubaddeko ku bitongole gye mukoledde wali obaddeko n'omukozi omukozi ono n'ayosa mukimanyi nti alina kutuuka ku ssaawa 2 ez'okumakya leero bw'atuuka ku ssaawa 2 luli n'atuuka ku 3 luli n'atuuka ku 4 luli n'atakola ebiseera ebisinga bwe kitambula bwe kityo ebbanga ne lyetooloola omuntu ono atuuka ekiseera nga takyajja bw'aba nga alinga akyabeerawo ng'alina conditions kati endala takyawulira takyagala mugambako takyakola report bamusaba work plan ekintu okukikola kitwala ebbanga ddene tali apologetic demands z'okwagala okumwongeza omusaala ziringa demands buli musaala gumwongeza tegumumala kubanga ekyo kyemulaba kyabalaze naye olw'okuba olwedde apulaninga okutoloka kudbi yatandika n'okukola ewalala ayagala kumanyiza eri abantu mu bitongole abategeera mu mulembe guno tosobola kuva mu kitongole ku Mande n'okeera bukeezi nga teweeteekateeka era abakikoze bakoze ensobi agenda okugenda eri nga awaliwo byatasobola akuba enkyukira okudda eno gye yava nga tebakyamuwa mu kisoogo. I will not forget a person yali akola mu insurance company eyafuna omulimu nga taliculatinze bulungi kumpi omulimu gwe yali afunye gwali gukubisa omusaala mu gyava emirundi nga3 nga ne benefits eziri ku guno wamanga tosobola kusigala enjawulo nti yali taliculatinze aba yakamala okugufuna bw'ati akozeyo emyezi nga2 lockdown nejja
lockdown bwejja mwabo be baatemako yali omu ku abo be baatema ayagala okudda eri gye yava nga tekikyasoboka oba oli awo ayinza ba nga teyakalikulatinga ono gwe nkugambye omugezi yoli gwe gambye bulijjo ajja 2 leero azze 3 lwaki abadde achecking eri abadde ku interview abadde atwalayo application luno bwe yagenze yakomyewo sawa 5 yazze sawa 5 ku mulimu abadde akola follow up olunaku olulala n'atakola lwaki abatakola eri abadde ku interview akabanga akalala katambula n'asabayo kaliivu kannaku 3 ka wiiki nti mulwadde maama we mulwadde kiki kyaba akola aba atandika okukolako eri alabe kinaaba kitya oba ogezaako okuntegeera ne mu relationship ensonga ey'okuna nkugambye nti omuntu tokyamutegeera lwa nsonga agenta mu relationship byenjogerako okukakasa obutuufu bwabyo ebbanga bwe nineetoolola ogenda laba nga kino final akitadde mu nkola nga batandika biboozi omanyi you've been a good person but I have a feeling and I strongly believe that you deserve better. No sense that you deserve olwakukyawa mu ngeri eri diplomat you deserve better omanyi ogwanira ekisinga ne banange nze omuntu n'ojja ng'oveve ng'oŋŋamba ebyo ne bwe babbosi nze nga bangoba ku mulimu nga munsala ku mulimu oyo no sense w'omutandikira ng'obiŋŋambidde awo ebyo sibiwuliriza. You deserve better. We would not wish to lose a person like you to Mbav. You're already losing me, and can you say that I am a good person? Do you lose a good person? Kakati ebya bitandika naye obubonero tuba twabulaba dda walinga obeera mu meeting ez'omwezi obeeramu gwe oli omu ku abo abayiyiza ekitongole ogenda okulya baatudde tebakwise kati byenjogerako nkozesa nnyo examples ez'obulamu obulala naye ne mu relationship bye bino ogenda okulya nga gayi wabe wabaddeyo emikolo teyakugambye kama kati ogenda okuzuula eri bemba mu kitongole ogenda okulya nga waliwo omuntu lusi alinga intaani alinga bakugamba muyambeko naye neeri ogenda okuzuula nga gayi teyakugambye byakuziika naye ate owulira nti yabadde n'empeekera. He's losing interest in your relationship. So he's changing and concentrating on another person. Kati tobeeranga awo n'obikka okulabako n'okutegeerako obubonero nga buno ng'obulaba. Guy tokyamutegeera. Reason, he's losing interest in the relationship. Reason number 5, sandyagadde ogi relating ennyo. You can relate it, but si nnyo ne number 1. Number 1 we said nti omuntu ono kati akwebikkulidde oyo gw'olaba. Number 5 nga yesembayo. This person that you're seeing or complaining that he is changing, you are seeing him to whom he is. Omuntu ono olimu kumulaba mu butuufu bwe. Enjawulo y'ono n'oli nti oli ye yali alina kyakulaga, yali akibuzaabuza. Ono owookutaano gwe twogerako gwe wali omulaba obulala kati oli mu kumulaba mu butuufu bwe byawukana bitya kyenjagala okukulaga. Omuntu asoose gwe twayogeddeko yalinga muntu mulamu, yalinga ku buli nsonga ajja kuwa ensonga okumwesiga. Omuntu gwe twogerako ono waliwo n'ebintu bye wali olaba, waliwo n'ebintu bye baali bakugamba ng'ekituufu kiri nti olina n'engeri gy'olaba nga biringa ebyefaanagana nti ono kyaŋŋambye aŋŋambye nti Gayi ono yabadde somewhere ate bwe nagenza okumubuuza Gayi n'alaga yabadde walala nga tebikwatagana naye ng'ate oli akakasa nti yabaddewo nga n'obukakafu we buli. Naye njala kutegeeza nti problemu we yali oba weeri yeeno. Wagenda n'obanga ku maaso go kuliko those rose tinted glasses. Ezo waliwo galubindi z'oyambala nga bw'ozambala bw'oti. Ensi erina engeri gy'erabika ng'erimu luyero
bwe biba bimulinga birina engeri ekimulinga bw'okiraba n'amaaso gennyini kya green naye nga bw'okiteekako galubindi kirina engeri gyekimyukiriramuuko omusana gulina engeri gyekukkakana enjuba n'olaba nga bawala bangi wano we batomerera n'otambula n'omuntu n'otalaafiya wano we mbagambira nti omuwala ow'amagezi kyentera okumugamba kyekino gaye akugambye nti agenda Busega mugenda Ntebe nti yes tandika okumwesiga tandika okumwesiga nga muyisiriza ku kiri ekidde e Busega tandika kumwesiga nga mulabazi ate neziri ne express eyo we mugituukirako muyinza ogituukako nga muli ludda waliwo ekibranchi nga ne kidda ekajjansi kino ekisigala nga kigenda paka kubayita kati ebyo byenjogera birimu commitment eri practical kyemba ntegeeza omutuukiro gamba nti kati osetolinze mugenda Ntebe wateekeddwa okubaawo ebintu byozoolaba naye omuntu wamwesigira Namboole eri gye twavudde kira bweba weather oteekako galubindi bwoti n'olaba ekiddedde naye nga entuuyo ze zikutulukuka kakati enkuba egenda kutonnya ate oli mu kutulukuka ntuuyo bibalansinga kati otandika okubijjukira nti kino kyannimba embeera eno yannimba nalowoozanga nti budde bwakiddedde n'enkuba egenda kutonnya naye nali nzitulukuka ntuuyo nalowooza nti bukubakuba bwe butonnya simanyi muntu bwatuuka kubeera confused butayawula mazzi gamukuba nga gankuba n'okutuuya n'okwentu amazzi g'enkuba that is external kiva bweru entuuyo zituva munda kakati olwoba glasses oziggyeko otandise okulaba ebintu wabirabanga mu black and white kakati bw'oggyeko galubindi biri mu full color ate oli full HD buli kintu okirabanga bwe kiri omulenzi bwe wamulabanga what is the smallest format SD gayi bwe wamulabanga mu SD kati olimu omulaba mu 16K ali Kristo kiriya bwe yaboggoleranga balala naye nga wakirabanga kati aboggolera ggwe bwe yalwananga balala bwe yalagajjaliranga ku maama we n'alwala nga tayagala gendayo sisita we n'alwala bafiiriddwa taziise balina issues tagenze kakati biri ku ggwe kennyini ekituufu kiri nti ono gayi bw'atyo bwe yali takulaganga nako na muntu mulala gwe wasalawo kubaako gw'olonda kulaba mu ye naye galubindi bw'oziggyeko kati omuntu omutegedde oba kati ntegerekese bulungi mu bino bye twogera ebimu bwali buvunaanyizibwa bwo ebimu biri ku muntu ono ye kennyininyini nga yakyuse naye enjawulo nti nkuwadde ensonga na lwaki akyuse tuvaawo tutya akyalina omukisa okutegeera oba okupreventinga embeera eno nga tennaba kubeerako challenge eriwo nti eriwo ku muntu ng'olwedde gayi oli naye mu relationship kati akyuse njala ntandike n'oli omukisa bwe gubaga gukukutte nga tonnaba kubeera mu relationship njala kutegeeza nti sekampola kubanga ennaku eyiyo tulese eyambala njagala kukutegeeza nti kyetwetaaga okukola kyekino nakozesezza ekyokulabirako ky'omuntu gw'osisinkanye Namboole n'akugamba asaba kukkirize mutambule mwembi n'omubuuza olagawa actually asooka n'akubuuza olagawa ensi eno nzibu yasooka nakubuuza oba agenda nakusooka kubuuza gw'olagawa ogenda mugamba nti ogenda Ntebe musisinkana omuntu mu relationship ng'akukwana n'akubuuza kikyoyagala me I want a man to settle down njagala kusetolinga kutandika maka kutandika kukola family omulenzi amaze okukitegeera abadde nga bali abasawo b'ekinnansi ababeera nga bakuteza abakongozi abeefaanaanyiriza abalwadde banno n'onyonyola ennaku yo ne bagitegeera bamala ne baweereza eri kumpi ng'obwedde onaakuba na ssimu ng'eri bakufuna butereevu ottottola ebizibu byo omulenzi akubuuza ki kyoyagala nsigire ekifaananyi musajja wa kika ki gwe walyetaaze mu bulamu bwo njagala omusajja ategeera ng'amanya eppeesa lyanyiga liteekeddwa okuba nga liraga nti ategeera njagala omusajja afaayo ng'amanya nti ono nina omuwa transport ng'azitowa njagala omusajja omugumiikiriza
ng'amanya nti kati bw'anaaba atuuse ku 11 abakazi tebamanyi kukuuma budde n'atuuka ku 12 nga yaŋŋambye kujja ku 10 nja mugumiikiriza kubanga ebyo byonna ayagala abikozesa akutuukeko kyovudde omugambye nti ogenda Ntebe n'akugamba weesirikire ogenda Ntebe kitundu ki nze nkoma Kitubulu nga wait a minute nze ndi awo kubayita yiwe wamu tugende bwe ŋŋamba Kitubulu ne bayita enjawulo eri mu kino oyagala kugetinga married mu 2023 nga gamba gumiikirizaamu njagala kugetinga married mu 2024 ninako empisaawo kati ogenda okugeraageranya nga Kitubulu n'abayita ababiri bali kumpi omulenzi nga ndi naye agenda kumpasa mu 2024 mbadde njagala 2023 ng'owadijasitinga mugenda okutambula ozuula buzuuzi nti ali ku lugendo lulala naawe oli ku lulala ekyokukola kyekiriwa oteekeddwa okubanga ogenda otampola omugugu gwo ogutampola ebirowoozo byo obitampola expectations zo nga mpola bw'obeeramu keweekengedde noddamu n'osiba lwaki toyagala kukutomeza omusajja bw'akutomezanga obadde simaati n'akutomezanga amaze kukuwasa kyamutawaana ebyo tebiri nnyo komoni omusajja bw'akutomezanga wamututte ewa ssenga ne mukyala ne mugenda ewa taata ne mukola emikolo gy'okwanjula ne mukola n'embaga omusajja oyo n'akuyiwa n'abeera mu yaaye nga byonna yabikola oba kumuwa mukisa nga tewateekawo kiremya wa mikolo gino noono doyidoyi w'ebyobufumbo yalibadde mubi nnyo omuntu bw'akuyisanga obubi ng'amanyi nti oliko abeewammwe be yalaba abakubanga yakulonda mu bbaala kyandibadde wasi kyenvudde nkugamba nti oteekeddwa okubeera omugezigezi omuntu agenda Entebe waliwo etukakasiza nti kati ddala ono omuntu agenda Ntebe tajja kugambira bweyogere nga wakyaliyo zikaleerwe n'ebitundu ebirala yensonga lwaki osaana kumwesiga nnyo kyova olaba n'abatakisi balina enkola takisi mamu akagirinya tabagamba nti muziweereze bwe mmanga mbadde muva Jjinja ne muva Erugazi ne mutandika okuyingira Mukono akkiriza nti olwo bamwolekera Kampala era atandika okuzisolooza yensonga lwaki abasaabaze bwebanga takisi yakasimbula mu paaka kondakita n'agamba abalina ennene muziweereze teriyo fala awaayo ssente era agamba mwagala kutubba temwina z'amafuta oteekwa okumunnyonnyola ennyo lwaki oyagala ssente azikuwe tusimbudde Kampala tugenda Kibogo oyagala tukuwe ssente ne relationship bwe zisaana okubeera ekikukwatisa ssente ssente njogera ku mutima ssente njogera ku biseera ssente njogera ku kwekomiitinga lwaki weekomiitinga n'omuntu akugambye nti agenda Jjinja n'omwekomiitinga n'omwesiga ng'omwesigira mu paaka okakasa otya kati ekyo kyenjagala tuteekeko ebirowoozo wandyagadde okumanya nti kati nze ate amaze okwekizuula nti Gaayi takyategeerekeka nga ndi naye nkoze ntya. That will be our next show this week, probably Wednesday this week. Katonda omulungi tukwebaza kubanga otwadde omukisa okutegeera bino bitujjukize obikuze obinyweze mu bulamu bwaffe tuleme okubireka wano naye tubikozese olw'okubaako bye twetangira. Tuwe omukisa era tuwe ekisa abeesanze nga bali mu mbeera bwe bati bayinza kuyambibwa batya. Tuwe amagezi ku ngeri y'okulungamya n'okweyambamu mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye, and we all say amen.